Olunaku lwa leero video eno nkoze y'abana abasajja ababbi abatemu abanyunyusi Parliament y'eggwanga ekyafuka ekigango ky'ababbi ekigango ky'abatemu ekigango ekyokulumya Bannayuganda ennaku gye bakeera obukeezi ssente batwalanga bwe beetaaga ne bakuŋŋaanya ne batwala sebe ebisero by'essente oli n'osanga ng'akutte ssente nga bamuwadde obukadde 10 ababaka 2 5 abali mu Parliament ng'ogyeko abatono nnyo ab'olubatu nga Mwanga Kivumbi n'abaloopu n'abalala abaziganye naye mwe ddala nga temulina bulumi ne mukwata ssente z'omusolo eggwanga eriri mu kukaaba enguudo embi amalwaliro abantu basula njala abaana tebasoma amalwaliro mafu temuli byuma temuli ddagala temuli buli kintu nimwe ne mukwata bukwata ssente ne mutwala ne mugenda ne mulyanga bwe mwagala Mukama Katonda badde kyaba bagemula ekinene ne mukabe Bannayuganda obukadde 10 ababaka 10 2 3 obuwumbi 410 mumeka ne mukwata bukwasi ssente ne mutwala mwe ne mugenda ne mulya ne mweyagala n'abaana bamwe ne bazukulu bamwe ne mudire mwanyi abannansi abantu Bannayuganda obwabuvu balumidde emyaka 40 emwanyi bazibba mu ntalo nga bagenda mu byaji ne bazitwala ne bagenda mu cooperatives ne bazitwala zi Ankole Cooperative Union zonna ne zigwa zi Buganda Cooperative Union ne zigwa sonobi emwanyi zonna ne bazitwala ettaka lyonna lifana ne balifuuyira nga tebakyalina we balima ne baddamu ne beddaabulwa oluvannyuma lwa Katonda okubajjukira enkuba n'etonya n'esaabulula obutwa obwali mu nnimiro emwanyi ne ziramu ne zitojera obuto ne bafuna ne batandika okufuna nga kilo egula 80 mwe ne musalawo nti emwanyi zive mu kitongole kile kibadde kikola amagoba nga balimi beeyagala bafuna ssente zaabwe nga bawerera n'abaana ne bazimba amayumba ne bagula ne ku motoka ne bejjanjaba ebintu eby'ebbeeyi eby'obuseere ne musalawo zigende Ministry ya Agriculture watu mwebase era musalawo ne zigenda eyo era abantu ne batandika okuddamu okuyaggayagga kati emwanyi yaseeri ku 15 kilo singi kakaga 15 awulya bulungi naye nga musente era n'okuzaawo ekkooti y'amagye mukaabya abantu awulya bulungi nga constitution abalamuzi baatuula nga tebeesazeemu ne bagamba kkooti y'amagye tegwana naye mwe ababaka ba wano dirwe mulibeera ku sayidi y'abantu abaabalonda mwe ababaka ba wano dirwe mululumirirwa ku nsi eno ne mugamba teretteeka nedda mwe ababaka ba wano dirwe mulibulira nga ddala muyina okukemeetererwa eri munda ne mufuna obulumi eri abantu baawa buli ekijja kyonna ne mugamba yeesisa buli ekijja no kigamba tutambule tugende ne babayita ne mugenda nga etteeka limu amateeka ne mugakyusa ne mugavaako mugenda okudda nga mukyusiza olulimi Bannayuganda baabakola ki aba bakiikirira dirwe mulirumirirwa ku bantu bamwe mukiikirire mu byalo gye muva aga Katonda obukadde 10 zizimba amalwaliro 2 oba 3 ga health center 2 obukadde 10 buzimba amalwaliro 3 health center 2 ne liggwa erizaalisa nga n'eddagala mwe liri abaana batono olaba waka kiriniki abeera ku kyalo najjanjaba abantu 12,000 15,000 waka kiriniki katandisiza obukadde 3 kazo ngamba obukadde 10 jukiro likwalya kwasula kwapangisa nyumba kwawerera abaana kakiriniki nemwe ne mukwata sente ne mutuwala ne mutululye eggwanga nga bwe litambula kati ababaka abalonzi mbasaba ekigambo kimu mu abalonzi ne mutukoye obusirusiru bwamwe n'obuwumba tuti n'obutategeera bamala okutwala sente z'eggwanga ne bagana okutesa ebiteeso ebizimba eggwanga ng'okuzaawo enguudo okuzaawo amalwaliro obumu demokulasiya amateeka gafuka ebyokulonda n'ebirala ebiringa ebyo ne mutulondera abantu ab'ekibogwe kati baatutte ssente era mugenda kuddayo mudi esente bazitette era muddemu era mubongere akalulu bwe bajja mubagobe mubeere bakambwe omubaka amayeganyo okugenda okusayininga ewa Mwanga Kivumbi nze sinakwata ku ssente naye oba yazikutteko nga baziwayalinze kuba bagambe Parliament esasula mu kuwayalinga akawunti yo enyigabunyizi kyuma pa sente ne zijja nga ziyita sima electronic biki ebyo bazikwate bazisse anabatazizizaayo temugaza ne mumukombya ku kalulu mutulondere abantu bamwoyo gwa ggwanga abantu abalina obulumi abantu abalumirirwa abantu ba bulijjo abantu abalina ennaku okulaba nga baagala okununula eggwanga lyo tetubasaba abalonzi temudama kutukaabira wano nti ate baabalonze
ku mulundi guno bwe tugenda mu protest vote mulonde akalulu n'obwegendereza mulonde akalulu n'okwagala mulonde abantu abayimiridde abana abakiikirira tuvumirira mwena ababaka abatutte ssente era tubasaba ssente muzikwate muzisseeyo ssente y'omuwi omunaku mugizeeyo esobole okuyamba abawejjere abannayuganda abali mu mbeera embi abeeyaguza olujjo abeekubya MP ku bisambi olw'obwavu obubatuuse ku nnuuni tukoyedde ddala Pima William Magufuli Degeto Governor Kaza LC5 addako mu bbendobendo ly'e Makindye Ssaabasajja Kabaka awangaale Mungu abankuumire.